kitegeera ya trillion 7.3 mu 2 asatu mwemu ziva mu domestic taxes anti kakati gwe gwagenda okusitula gwe muna Uganda gwajja okusitula burden yenu kitegeera okulaba nti sente zino zikola ki saalabyemu kipya kyokka kye nalabyemu kuzimba railway line standard gauge railway yayogedde nti enguudo kati jamu mungi betulera ku ebiri byonna pressure eri ku nguudo kuno ketuzimbe standard gauge railway. That's all. Ne kati go omuntu wa wansi budget zino ne bwozikubaganya in fact bufuti budget kitegeza nti ababbi nga bwe yazitadde era ababbi we banazikima kaira buli jazi teekayo ezemyoga zaako mawa